guy is kati tata batanakonkona this gentleness about him, nga tasanga muwala we ng'awaana mulenzi, his courage, banange buvumu bwe, explain it engeri banasobola nabbi nnyonnyola for him. Honestly, ebyaddala namugwa I want to omulenzi ankuba mpulira nga njagala kumweveera, don't even feel like sneaking out anymore. sikyagana kutoloka kuva mu nnyumba ate oba kyennoonya ebweru ki already taata akindeetera mu nnyumba ntanagamba kumbe taata n'atambula nakkirira naye ng'awulidde nti muwala we Peruthi ayagala Fred mulokole. Bino tebimusanyusizza dde n'eddakiika, yamuyitirawo bubi. Fred! Olaba mukama wo kwekyanga nagamba boosi wange avudde ku ki? Baba tubadde tukwatagana maama avudde ku ki? Teyamusaba ebisumuluzo. Ngambe mpe ebisumuluzo by'emmotoka yange. Mukama kansobe sinansobejjeko. Nkwasa. Ogobeddwa. Bannaye mukama Katonda. Mukama nkoze eki? Gwe gundi. So what did I do? Nkoze nkugamba tambula ofulume ennyumba eyange. Fuluma agenda. Kumbe taata byamuwuliddeko nenga mwana mulenzi talina buzibu. Yes, sokarwet we twakomyeyo nyini wetandikidde tuli ku kitundu kyaffe ekyokusatu ate mwana tu omusiru mulaavu naye ate ebintu bya laavu biba byakusiruwala kati bambi wano wetwasembyeyo okulaba nga mwana muwala Peruthi atazze okusanga mwana mulenzi mulokole Fred nenga bambi musajja atu ali mu birowoozo abadde alowoozaamu ebintu biri bye yayitamu mu kaseera kali ak'emabega amugamba munnange tugende naye ng'ebyaddala mwana mulenzi mulokole byayiseemu tebigambika nagamba kiba kisibwa ebiseera ebisinga kuba kugezesebwa bwe twakomyeyo tutandikidde tuli ku kinu kyakusatu ate nga kyekisembera ddala kamuvi kaffe kano weggwera wennyini ninawo ekyenjawulo ekyokubaliiramu so munnange wotandika okulaba obugambo nga bwambuka ate toddaawo n'ogamba mbuno odduka olagawo ekyo mbala alise bukyali sala tuyombe ku luno saagala yomba ku nkomerero ya movie nega mbagala nnyo babest likinga kati ate awatali kumala budde kati munnange bajja ate ne bavaayo yabadde bagenze kumbe taata ate wano akyazizza omugenyi kifumu namugamba waayi nga tonywa kati baba bayingire bati nga bambye mwana muwala Peruthi nagamba waayi namugerwa kyekiriwo muvaawa anti munaye tuva ku ssomero muvanyuma tumaze netuyitirako ku shopping bagenzeeko n'okushopping kana kawala nga kambuka kati ono omugenyi agenda okukira bwati yetegeeza ono omwami amubuuzizzaako naye alinga gwamanyi nagamba owaayi oyo gayaani munaye bamuyita Fred dereva muwala wange Fred ng'afulumya ebweru kati taata omugenyi amubuuziza nagamba ne Fred oyo yaani tabanga ate ye CEO oba mukama nene Fred yajja mu motoka na dabigattagatta nga tebiwera kubanga omwami oyo no why anyway kati abagira bwati kumbe omuwala ate yeerabidde sikaafu ye mu motoka kanaye kati eno njitwaleyo kati oba mulokole ng'agira akole ki atwaleyo sikaafu naye nga tulese munda bali mumugeya kati abagira bwati that guy is a very bad guy. Kati atolooza omugenyi nga tamusiga kasa. Money in my company. Oyo yiya percent zange mu company. So, olaba. Be careful. Bambi wandibadde mwegendeeza naye. Nga tabirabika. Well, I've warned you. Why nze nkulabudde. Kati yamugamba nti ye guy eyamupa ssente mu company nga mbadde nkiteebereza nga ye CEO. Oli gye bamukyankalanya ne Collins. It's a ghost. Yes. Kati yagamba munaye ssente zange zinengejjeza bulawo gulinga muzimu naye nja kunoonya ate yazibba. Kwegamba tanafuna bulungi bukakafu ne ssente ze zibuza ato ono ye baamugoba.
naye byonna abiwulidde n'agamba nnyingire oba mbyesonyiwe. Naye ng'abiwulidde byonna ng'omukulu amusiiga akasa. Munnange waliwo ebintu ebikugoberera naye ng'ekyamazima tewabikola. Ng'oli yali ayagala kukukozesa nsobi n'ogaana aye laba waakusiiga akasa n'akujetekako emisango ezitakwatako. Yaleeta sikaafu n'agamba mukama wange, Madam forgot this in the car. n'abakyala akeerabidde mu mmotoka. Gamba kale kampe wano nja kamwetwalirayo. Bagambye oli mubbi sikulwanga obba ate n'omutima gw'omwana wange si amuteeka bannanga amuteeka. Gwe gubbi ogwo. He doesn't look it. N'okimanyi nga tabirabika. Yes, I was even surprised. Why nange mbadde surprised. Omwana eyanzibwa obutitimbe bw'ensimbi ate nga okubanga dereva. You have to be careful. Naye munaye beera mwegendereza abantu bo bazibu naturally. Thank you for the information. Kale weebala okumpa information eyo. More wine? Omanyi okubanga we waakafuna ate akalembereza. Bobo. Chief? Ate ebibi bikulondoddeyo kwegamba. Tugambe nti ebintu bye wakola oba ebintu bye bakumanyiko ebibi emabega nga bikulondedde. Taata yayambuka waggulu atwalire muwala we kasikaafu Peruthi. Naye nga byawulidde ku mwana mulenzi mulokole ate byo si birungi. Taata taneguka neyevuma lwaki yakola y'amaddaala. I don't know, but this guy is... Kati taata batannakonkona. This gentleness about him. Nga tasanga muwala we ng'awaana mulenzi. His courage. Banange buvumu bwe. Explain it. Engeri banayisobola nabbi nnyonnyola. For him, honestly. Ebyaddala namugwa. I want to... Omulenzi ankuba mpulira nga njagala kumweveera. I don't even feel like sneaking out anymore. Sikyagana kutoloka kuva mu nnyumba. Ate oba kyennoonya ebweru. Ki already taata yakindeetera mu nnyumba. Tanagamba kumbe taata n'atambula nakkirira. Naye ng'awulidde nti muwala we Peruthi ayagala Fred mulokole. Bino tebimusanyusizza dde n'eddakiika. Yamuyitirawo bubi. Fred! Olaba mukama wo kwekyanga. Nagamba boosi wange avudde ku ki? Baba tubadde tukwatagana maama avudde ku ki? Teyamusaba ebisumuluzo. Ngambe mpe ebisumuluzo by'emmotoka yange. Mukama kansobye sinansobejjeko. Nkwasa. Ogobeddwa. Bannaye mukama Katonda. Mukama nkoze eki? Gwe gundi. So what did I do? Nkoze nkugamba tambula ofulume ennyumba eyange. Fuluma genda. Kumbe taata byamuwuliddeko. Naye nga mwana mulenzi talina buzibu. Ne munange ebyo teyayagala biwulira. Yamugoba. Didn't do anything and you just sacked him for... Muwala we teyalemera mu nnyumba. You have locked yourself off for 2 days. Munaye weegalidde mu nnyumba ennaku 2. Talk to me. Yogerako nange muwala wange. You didn't want it. Peruthi akapye mbu yeegalidde mu nnyumba. Why do you suddenly... Lwaki oli bamugobye? What does it matter if I sack him? Yaga munaye tewamwagalirawo ku ntandikwa. Even sack him. Kati nekitegeeza mugoba. Exactly what you asked him to do. So why sack him? Ali mukolo yedde kye wamusaba okukola kati ogobye waaki tannayogera nti naamugwa. Kumbe tamanyi taata yabiwulidde. Era ekyagobezza omulenzi kuwulira nti bambi ate omuwala amugwa. Nga kwotadde n'eggali agagambo. Ate CEO gamugasitiseeko. Ebikolwa ebyamupangibwako mwana mulenzi Collins olw'ebigendererwa bye ebibi ye bye yagaana okutuukiriza. Oyinza okubeera ng'oli mwegendereza eby'amazima mu bulamu naye era ekibi ne kisigala nga kikulondoola. Yasalawo asome ku Bayibuli ayite omutonzi. Omanyi ebigambo by'omutonzi biri awo mu kitabo ekyo ebyaddala. Bw'ayagala okumanya Katonda towuliriza bantu. Take your time and read the Bible. I have a special message for you mwe abaagala oba ffe abaagala ebyeddiini okumanya Katonda n'okunoonya Katonda. Na YouTube channel gye nakola just mbadde njebasizzaamu katono nendowooza ke kadde ate tugitandike ya byanjiri. Kati abaali wano yawulira abali eri nga bawoggana. Ex we omanyi ono abeera ne ex we mu nnyumba. Ex
Najjemba Katharine ne bossi we Peruthi Damugerwa Kiggundu kati baba bakyayomba omukulu najja agambo wa Hala, what are you doing here? Namugerwa okola ki wano ekitegeeza kino ekininkini okimanyi amono mveekaleka ne bibye twogeremu. You're saying the lady who was blatantly rude. Kati omukazi abadde rude gyendi munayo yo ex wange. Wow. Okay. Yeah, ate kyamusanyusa abeera de ex we Friend. Namugamba munange mulokole. Not everyone has the ability to be going through what you... Si buli omuntu alina obukugu buyitamu ekyo ky'oyitamu. Kizibu nnyo ky'oyitamu munnange. Tell sorry for making it hard for you. Onsonyiwe nange obikkaluubiriza buli wenkulemezaako. What will make it harder? Nagamba omanye ekigenda okisinga okikalubya. It's out that you came here. Taatawo kumanya nti wazzeeko wano. Please, for my kati bambi peace of mind. ku lw'obulungi bwange. Nawe mba sikyeyogedde. Ndowooza okitegeera butegeezi tekikwetaagisa kudda wano. Naye yakitegeera kubanga omusajja wattu ayita mu bingi amuyitiddemu byonna ebituufu n'ebimulanza. Lwaki ali bw'atyo? Lwaki kitaawe yamugobye nga yabawulidde? Namugamba naye mbadde nkuleetedde bino. Ate amuleetedde ku mmere. Namugamba munnange bwebale. Kafaayo. Naye twakimanyi lwaki kafaayo bambi. Yagenda n'akomaho. Good evening, Dad. Byokutooka bibadde byagobwa mu nnyumba eno naye. But I'm coming from the home of the innocent man. Mbuuza ova nti nva mu makwa g'omwana oli atalina musango wa ggoba. The guy you're lusting after. Gwe gundi oyo gwogwa. Driver who are shamelessly. Dereva mutuufu toswala namu ne taata. So you know. Ekitegeeza okimanyi nti mwagala Where, Dad? Is that the reason you said? Yensonga lwaki wamugobye taata? Bible information that he's a terrible person. Kubanga nafunye information endala nti nno omuntu mubi mubbi mukumpanya muyaye. I do what I should do. Ate ndi taatawo nteekeddwa okukola kye nteekeddwa okukola. Your friend are wrong. Taatawo taata oyo kyaliwo mufu. Is wrong. N'oyo amuteebereza okuba omubi mufu. Wanted Fred to play along with a plan. Just Colin, manager w'oyo omukulu ye yayagala Fred agwe mu katego mu bayaye sente. Fred n'ayaaya n'agaana olw'okubanga mulokole. You worked with Fred for some time. Tate okozeeko ne Fred okumala ebbanga. See that Fred is a good man. Naawe okimanyi nti nno Fred muntu mulungi. Mazima ddala oyinza otya obbikiriza. Talking about. Waayo oyogera ku ki? Agamba taata olaba. I'm saying tell your friend. Kyengamba gamba mukwano gwoyo CEO. And his accountant. Amaaso agateeke ku manager we ne accountant we. Okumanya ekituufu kiki ekikyo. Oyinza okuba ng'oli mu buzibu naye waliwo abagenda okulwanira entalo. Nze nina amagye g'ababesities. Waliwo awe yali atukangamu awe. Era Josh ngenda kukola bino bagamba ffe netusanga nga wabadde okero tugenda kuwakanira. Naye mumanyi kyekitegeeza kati mba natta abantu bajja tugamwe. Nenga God forbid. Mutuufu njagala obaweereza nga ndi clean. Katonda nga we yantandisa obulungi ensonga zino ez'okubaweeza nsaba nnyambe era nzimalirize bulungi nneme kwonooneka n'erinnya lyaffe lisigale waggulu erya JoshK. You guys seem pretty close. Kati ono tatandise okububa ex. I'm sure I've told you her name. Mugana nagambo ye gundi anamugerwa. Yeah, but it's not like I care. Era sifaayo. Kati aganze ndaba oyo mutandise okwatagana ennyo. Noticed you guys are. Just ndaba muli kiroozi nnyo ennaku zino. Are you asking me personal questions? Nagamba oba tebikwatako lwaki obuuza ebibuuzo eby'obuntu. Kimulidde. Ex agakudda naye talina ngeri gye yezza. Anyway. Tebannaba kwetigiinya. You guys are. Kati abaali balunafuna essimu ebe nno ng'evaana mugerwa. Ate gwe boogerako ex atandise oba amugamba waayi. I don't understand. Sikitegeera. Bada n'ekirala. Please, I need to pick this call. Can you excuse us? Njagala okukwata essimu eno osobola okumpaamu ku space.
oli ex already kati awo towaona bibuuzo binjani oyo yagera naye nga wendi ebyo bikola okyali mukyala kati oba ofuuse expert expired experiment expert mu heartbreaks expert in the life ate experiment wali kyakugezesebwako kibi nnyo. Bambi musajja wattu ku ssimu gye yafuna yajja n'asaba naga Mukama Katonda Father, show me mercy and vindicate me. Munnaye wandibadde ondaga ekisa News to shame. Katonda wange n'otandika kuswala And against me be brought to naught. Father, expose them. bambi You know my heart and you know that I'm yasaba Katonda namugamba Mukama Katonda balabisa abo abakoze ebibi accuse me of omanyi omutima gwange bye bampayiriza sibikolanga vindicate me. oyo siyenze Mukama Katonda Mercy and kwegayiridde laga ekituufu ensi nange onzize weeteekeddwa okubeera age and the people imagine against esoma ku byawandiikibwa of the earth set kino kye tugenda okukola besti the rulers take ya nina YouTube channel yo Lord and against his anointed. bagiyita Gospel Dose TV osobola n'ogendayo essaawa zino Yeah. ku Gospel Dose TV tugenda kutandika okuteekayo Bible buli lunaku chapter pa chapter In the heavens shall ngenda gobera enkola mwe nakulira Father, you nti ne wa kojja wange bamuyita Mikaya atenywa Father, you will twakula tusoma Bayibuli lunaku ku lunaku fall upon you. leero chapter 1 Genesis enkya chapter 2 luli chapter 3 kati nange natandise publishinga Bayibuli eyo Father, wabula nga ngifulumizza mu maloboozi ne mu byawandiikibwa ng'olaba ku byawandiikibwa bwe bakusomera buli lunaku njaga tufulumyeyo essuula emwemu kati essuula eyo bwe tugifulumya girabe mu gurupu ya gospel gye ngenda okubeera ng'ate innanga ate olabike nga osobola okujoyininga okwongera okutottola okunnyonnyoka n'okuexplaininga okufuna samonizi n'okunnyonnyoka ebisingako awo ku ssuula gye tuba tusomye tugenda bikola ku YouTube channel eyitibwa Gospel Dose TV genda oginoonyeeko katikati subscribinga likinga sharinga n'abo abaagala enjiri n'abo b'oyagala bamanye ekigambo kya Katonda Bayibuli ne Katonda tubyesomereko tumanye Katonda so si bali basumba kujjayo bwawandiikibwa kamu bubiri busatu oba favoringa tusome Bayibuli nyiri kunyiisula ku ssuula tumanye Katonda. Musajja wattu yasaba bambi nagane Mukama Katonda bakimpita mwene embeera bamuyise ne ku poliisi oyo omukulu yesimu eri gy'afunye abanga kayita akadde ne keetooloola nenge emisango teyagikola yagana buganyi kola bibi Lest I forget. ebbanga liyiseewo. Do you know, because of what has been happening in my company, si yagamba olaba ebibadde bitambula mu kampani yange to naleeta expert akole the research inflow of the money in my sente zingidde zitya zifuluma zitya yes. And the accountant was arrested and okimanyi accountant musibe ne manager waako confessed that the manager was the mastermind. kubanga accountant yagambye nti manager yali master waabyo atolooza amazima tegavaayo. Your daughter's driver, kati olaba driver wa dotawo criminal tendencies. munnaye talina musango. Manager wanted him to dance to. Oli manager yali ayagala mbwa abiyingiremu n'agaana buganyi. My God. kati taata no yakajja akirabe. My daughter told me that muwala wange yaŋŋamba neŋŋaana okumukkiririzaamu. Never. Saamukkiririzaamu. God. Katonda wange. You know, human beings. naye banaye abantu balaba edduuka si bwe yagala siteekayo munene amusiiga n'akasa. Had to be manye abakulu tebeetonda naye era n'omutakubira engoma n'ozina. Besti kusaba ogiwe like oba ng'obadde tonnaba naddala gwagirabira ku YouTube onkola bulungi nnyo. Abazirabire wala mutusubya likes ne ssente kale ne ssente kati onaabagira bw'ati banange nga ku yesi kwakuba amaaso banange kaasanyuka omanyo essanyu lyotasobola kweka mulokole yajja nga munaye ensanyusa okulaba ebitagambika. Wow. Wow.
Katonda wange. Okay. Tulirekaho. Decided to surprise me. Naye kati osazeewo kunsurprisinga. So I thought to come. Naye munaye taata we yanzikiriza nzije. Corey, I'm really glad you did. Banaye nsanyuse webale kujja. I'm happy. Nangamba munaye ndi musanyufu. Wait, sorry. Abanno simairo ya mulokole gye baatugamba mbu yaakabi nnyo eyo. Yeah. Enseko ziziba amaaso aye. Kisuufu kali kazibiddwa mukwano. God has been faithful. I got back my old job. Nagamba munnaye Katonda yabikoze. Yeah, this Nafunye n'omulimu gwange. found out that I was innocent. Baakizudde nti saayina musango. Was arrested. Era abatukyamu ne babakwata. Don't say. Bannaye Katonda yeebale. Stated and also promoted, so I'm now a manager. So omukulu bamudizizza obwa manager. Bambi. Thank you so much. Oh, for you. Negwe Katonda omumanyi. At last Katonda abikola. Yeah, I got compensated for all the time that I spent away from work. Ate n'ebbanga lyennyini yamala nga tali ku mulimu. It was double. Baali mu compensating. Kwegamba Katonda amukoledde dabo. Thank you. Nga bwe yakikolera Yobu. You have been. So mukwano besti naawe nkusabira ekintu kyekimu. Embeera gy'oyitamu Katonda agikuwonye. Akuwe ddabo y'ebyo by'ofiiriddwa mu mbeera eyo. Tell you. You know he did. Obanga obadde mu bwavu n'ofiirwa omukyala. He has been acting. Katonda akuwe ddabo ssente n'omukyala atamanyi. Mukyala oli gwe wafiirwa. Obanga obadde toyina mulimu mukwano. Katonda akuwe ddabo akuwa omulimo nga gugwo gwa lubeerera ate nga gufuna kiralu. Nsaba Katonda akukolere ddabo. Tulaba omusiru mu love. Mayi we tuba mu love tukola ebyekisiru bingi. Kino osobola okiteeka ku mwana muwala Najjemba Catherine. Nti nno ye abadde mu love naye ng'agitunuuliza ssente. Mwana mulenzi we yaggwaamu naye n'amugamba lwaki totambula n'onviira. Saawa zino ex we naye woba ex naawe saawa zino wandyagadde okusigala ng'oli ex. You sent for me? Agamba munaye ompise. Sit down. Nti otuulire awo. Kati ayise ex we boogeremu munnange. I wanted to thank you. Agamba munaye njagadde kwebaza. Helping me. Okunnyamba. Time of need. Mukadde kembeeredde akazibu. The help was something. Newankubadde nga wanyambako lumu. Kyali kyamakulu munnange. So I could do a refund for the rent money. Kati mbadde nsaba ompa akawunti nkudize sente zo eza renti. Nduki yamugamba nja kusasula. Opportunity to tell you to start looking for a place. N'ekirala ndowooza onoonye ekifo ekirala munnange. Wano njagalawo privacy. Amugoba. Ero gwe. Man. Abasajja mulimbwa. I noticed you now have your car back and kati amujjukiza ku byemabega. Yes. Nti embejjukira munnange. thing you want to do is throw away someone that Kati mu byonna bye tuyiseemu gwe ssebo olw'okuba ofunye kasente oyagala kusuula muntu gw'otobye naye. House me. Bambi tewansuza. Amugaba omuntu gw'otobye naye eyakusuzaako n'okusuzaako ye tewansuza. Amaya. Wagisasula mu namugaba Catherine. Ebyaddala. Tema. Mulokola ngobye. what? The same thing I asked you to do, you refused. And now you went back and did that same thing and you got your job back. And you want to spend all of it with some new girl? Kati munnange. Ex takisanyukidde kyokubanga omukulu ate afunye omulimu musebo sente azirye n'omupya. I'm a believer. And God fought my battles for me and yamugamba munaye twabeera naawe naye nga tonzikiriza Katonda yanwanidde entalo zange. I don't think I want someone who never believed in me around me. Nagamba sirowooza nti neetaaga omuntu atanzikiririzaamu okubeera nange bino bikulu. Support me. Nagamba era sirowooza nti neetaaga okuba n'omuntu atampanirira mu kaseera ak'akazigizigi. People who mocked me to be around me. Saagala kubeera n'abantu bansekereranga kubeera nabo kati. Help with some money or something
I'll happily help you. Munnaye ojja kutambula ogende. Onaaba oyagala nkuyambeko oba mu ssente nja kuyamba n'essanyu naye tambula ogere. Mulokola agambye teyeetaaga kubeera n'abantu bataamukkiririzangamu nga kati akikubye. Shut the door. Teyeetaaga kubeera na muntu oyo yali tamuwagira mu kaseera ak'akazigizigi atamuyamba oyo yamusekereranga kati aba ayagala ki? Yamugamba naye ofuluma oggalewo oluggi olwo ate ng'ali siriyasi. Ovanga ku muntu eyagaana okkakwatako katiginya n'okutaganjula ebita kumala emyezi giigyo olw'okubanga balinda mbaga. Abantu gyetuli modulo gyetuli naye gyetuli ddala gyetuli oba gyebali besti gyemuli oba gyetuli jiwe like nawe obanga obadde tonnaba ate lwaki nedda. Later on munnange bano oba obulamu bwabwe bwagendera ddala mu maaso. Mulokole Fred nga kwotadde ne Peruth namugerwa basigala bonna ye najjemba Catherine bamugoba. Nyongera okusima Hafswa 257 mukwano webalekera comment section najjemba Catherine nkutumiddeko nnyo. Aisha Love 123 webale kugikeera. Robina Attic webalekera comment section. Manye ebiseera ebisinga okkeera comment section oba wanyiga n'akadde wa subscribing n'onyiga akadde wentera wetuli bakugambira eno mwana tunga ate ogenda mu comment section tekayo comment akeera nze ngenda mutumira mu firimu ebeddako ate tekawo ne message yo so n'okutekawo n'otumira ku bantu bo ne batumirako mu style beppo namwe ba sponsoring besties tuli mu kawumbawumba goge mazima basigawe batyo nga basanyufu nnyo kamala. You have really beautiful eyes. Munaye oluvannyuma lw'okumwebaza ate teyadda mu kumuwaana n'amaaso amalungi okakasa naye gwe kyogambwa akabira bakati amaaso gange amalungi akabira bakati gwe ne naawe nedda anti munaye n'akabira kubanga luli nali focused ku mulimu naye kati sikyali mukozi wo. Indeed, all things work together for the good of them that love God. Munnange ebintu bitambulira bulungi abo bennyini abaagala Katonda. The beautiful gift of love often comes in the most unexpected ways. Era ekirabo ekirungi eky'omukwano kijja mu ngeri ezitasuubirwa. But better is the end of a thing than the beginning thereof. Kisingako oba kiba kirungi ebintu biwedde bitya Made in heaven. newankubadde nga byali bibi. Omukazi omulungi ava mu ggulu era bw'ati omulokole yafuna mukazi we omulungi nga JoshK Salongo we yafuna Nalongo we kateeka genze togenda todduka besti todduka Fred abadde mwana mulenzi Daniel Etim so nga ate Tyler ye Sonia Uje tata wa Tyler ye Chris Biyibi so nga ate amaya ye Blessing Fabiani CEO ye Stanley Okoro ne Collins abadde Uba JoshK4NigerianMovies Donald zolaba ku screen zezimu ku firimu zenkola emabega weno era nkusaba oginoonyeko gwatagiraba jakwebaza babesti mwenna abaziraba nga zonna nkadde bantu mmwe mutambudde nange firimu zonna parts zonna muzinakateeka ku YouTube nga nkadde akapya kendeeta kalinda gwe yakajja nigabunyizi nkafaananyi kakyanawo zonna ogenda kubeera ng'ozituukirako nsigadde nzeyo boy kyembadde mbagamba wamma kyenabadde mbagamba wali kyekya YouTube channel yaffe genda okubeera eya gospel dose TV genda oginoonyeko subscribing tugenda kubanga tulaninngirayo bya gospel okusinga okategedde besti genda bagise gospel dose TV. It's me your boy VJ JoshK Salogo, a video of more value, the value created by both you and me. Salongo, your own hands-made celebrity. I love you, my bestizo. Sinkane mkamuvi akagenda kubanga kaddako. Bwetu wegenzi. OMUSIRU. Mulava. A JoshK.